Kyokka ekibonerezo kino tekyamuluma nnyo kubanga buli mwana ssabbiiti eyo yakeeranga nkya n'atandika okuyonja ebweru kubanga baali bajja kukyaza omugenyi omulambuzi w'amasomero ng'awerekerwako n'ow'eggombolola. Essomero lino nga teryekenenkulirwamu naye ebyembi bisekerwa. Naye bwe watuukangayo ku ssaawa ez'omu ttuntu n'olaba agawala agakulu bwe geetemaggula eno nga bwe geewodonga agalenzi entuyo nga gazisaza bibatu. Bazibumbira okusoma kyeyava akukazaako erya kituuyanya. Waliwo bazibumbira lwe yazza ogwa Naggomola. Baali mu kibiina mu kutuuyanya. Omusomesa yali yakamanya essaawa nnamba ng'awandiika ku lubaawo. Ate n'abaana abaali bakoppolola baali batandise okwayuuya. Nagali agasajja agatuula emabega gaali mu bisisimuka. Bazibumbira n'atulika ng'akata n'aseka. Abantu bonna n'omusomesa ng'omutwaliddemu kwe kwekanga. Omusomesa kwe kukyuka amagwago n'abuuza nti, ani oyo amwenyereketa ng'ekikutuzi ekirabye eyeeyalira? Ye yakyuka emeka. Kwe kukyukira bazibumbira nti, gwe kano akaana akamweguka omwenya bajjula, ye kiki ekyo ky'okweka? Bazibumbira yali atadde engalo ze mu kitabo ekyali ekibikkule ng'alinga aliko kyakweka. Okutemya n'okuzibula ng'omusomesa amupassa oluyi mu mpulukutu b'ekkapa. Lwamuzuukuzisa n'ab'emagombe nti nnyabo. Mu kasiitaano akaddirira yabuuza bazibumbira ekintu kye yali agezaako okukweka. Kalabika ng'akaali akabaluwa akaawandiikibwa ku lupapula olwalinga olukuuliddwa mu kitabo ky'okubala. Sijja kubalimba nti ebyali mu bbaluwa nabimanya, naye yali evudde wa muwala ayitibwa Nalumansi eyatuulanga okuliraana bazibumbira. Nalumansi yali muwala mulungi omubalagavu, n'amabeere g'omuwala ono gaali gatandise okufukamira. Awo nno buli mulenzi eyamulabangako ng'amalusu amira muganda. Abamu bagamba nti ebbaluwa eno Nalulungi ono yali tagiwandiikidde bazibumbira, wabula yali amuwadde asomemu. Abalala nga bagamba nti okwo kwali kulimba, kubanga akalenzi kano kaali kalabika nga kaliba ka mutawaana, anti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Ebbaluwa eno yaleeta emitawaana mingi mu ssomero lino era yazaalira ddala eminyira. Omukulu w'ekibiina Mwami Kisuule ye yali ayagalira ddala okugoba obugobi omulenzi omukaba bw'atyo, ng'olwo essomero lwe linaalongooka. Omukulu w'essomero n'ateesa kibonerezo kirala, kubanga yagamba nti akalenzi ako newankubadde kaalina eddalu oluusi n'oluusi, nti naye kaali kakalabakalaba nga kaagala nnyo era ng'akalinamu essuubi. Singa tekwali kugamba nti akusinga kkubya gw'okutte, Kisuule teyandizeewo kutunula ku bazibumbira era yamala ekiseera ng'amunyoolera ensingo. Bazibumbira yasonyiyibwa okugoba mu ssomero
wabula yatumibwa okuleetanga emmuli 8 enkya n'eggulo okumala ssabbiiti 2. Omuwala kawandiika bbaluwa ye yalya butaala kubanga mbusi gwe bwakwata n'ebbaluwa. Kyokka abasomesa nga bamaze okwegeyamu baatuuka ku kukkiriziganya nti essomero lyonoonese era ne bayisa n'ekiteeso nti ebbaluwa zonna ezinaawandiikibwanga mu ssomero zijja kusookanga kusomebwa. Buli mulenzi n'awerebwa okwogera n'omuwala. Omu mu ttuntu abawala ne baweebwa omuti ogwabwe gwe banaasiibangamu mu ttuntu n'abalenzi bwe batyo. Nga tewali ayinza kwaŋŋanga kusala mu mbuga ya munne, mpozzi omukambwe nnamige. Si ebyo byokka naye abalenzi baawerebwa okuweekanga abawala ku ggaali newankubadde bajja ku ssomero oba nga baddayo eka. Wabula ng'abamu baabaweeka naye bwe baalabanga banaatera okutuuka ku ssomero ne babaggyako ne batandika okweddusaddusa nga bwe baweevuuma ng'abava okudduka. Omanye essomero lyali lya kkanisa era abasomesa balaba biri bwe bityo kwe kuteesa okuyita omwawule ajja babuulirire ku baana. Era naye ng'omusumba omulungi yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'amaze okwegayirira Katonda ebigenda okwogerwa biwulirwe n'amatu gaabwe ag'okungulu n'ag'omunda. Yayongera okusaba Mukama ebirowoozo by'omu mutima gwe n'ebigambo by'omu kamwa ke byeyongere okusiimibwa mu maaso ga Mukama omubeezi era olwazi lwabwe. Yalabula abaana nga kasitaani bwe kali akagezi mbu kagenda ne katega omutego, ti nno ku mutego ogwo ne kateekako ekissi, ti okumanya nga ka kitalo k'omutego kagukweka, ti naye ffe bwe tuva eri nga tumantaala omutego tetugulaba, tulabako kissi, ti naye oluba okukwatako bwe tuti tukwata ku mmanduso nga twewuubira kuli ku mutego, ti olwo nga tetukyayinza kuvaako. Kyokka nti waliwo omuntu omu yekka, ye Yesu Kristo, ayinza okugutegululako. Awo we yawunzikira n'agamba nti edda naye yagwanga nnyo mu mitego gya Sitaani okutuusa lwe yakkiriza n'alokolebwa nti kaakati alina eddembe lya kitalo. Okumanya omusajja yabuulira yamala essaawa 2 nnamba era yagenda okumala ng'abaana 10 beddu be bakyusiddwa. Bazibumbira naye mwe yagendera nga yeenenya ekibi eky'okumala sukaali eka. Ate waaliwo akawala akalala ko keenenya kuziimuula n'okutta kagoggo. Waliwo abeenenya naye nga batya bakitaabwe okumanya. Gamba nga mukalaze yagamba nti, omwami we waffe ajja nkube. Ndaba yagamba dda nti lwe ndyepanka lindokose ndisula bweru. Waliwo era eyalagibwa ebibi mu kuba n'omuziro n'okugenda okwabya olumbe lwa jjajjaawe. Ate abalala nga bagamba nti tebalaba bye balokoka kubanga tebaali babbi,
ate nga tebanywa mwenge, nga tebaagala na bawala. Naye Kamawajje ke kasinga okuseesa abantu bwe kaagamba nti banne baako oyo omusajja yali yeepanka bwepansi. Nze nawulira abakulu nga bagamba nti oyo yali ageya nnyo abantu, bw'ate abatali banzikirizeemu nga ye tabafaako, nga yeewaana nnyo nti ye mutukuvu, nti ate mukazi we alya nnyo amagi. Munnange, ensigo tezigwa ku ttaka limu.